omwana ali rejected kikoli mu yazale kikoli mu kiryawo kakati talina muntu gwe yeesiga kuwumulizaako kintu kino babadde balina resolution nga basazeewo beewambe ekiba kibe bawambe buwambi naye enjuki zakyusizza akabonero k'enjuki kakyusizza ebintu byabwe ne bagamba nedda kubanga ajjukira kye baamugamba emyaka miyitirivu nnyo egiyisa okusinziira ku bye babadde boogera waliwo kye baamugamba ku njuki kaakati kiki kye baliko kati kututwaliriza bafube nga batutwaliriza bulungi one possibilities z'okuleeta okulondera mu parliament weeziri twasomola luli message gye twabaweereza gye twapostinga mujijukira gye twasomola mu parliament era mwabirabye bitambula Dani Magic yataddeyo president yataddeyo bonna bamutaddeyo mulimu okuzza court martial okuwozesa abantu ba bulijjo kubanga gye baagala okuwa muhoozi obuyinza mu abaayita mu kooti eyo Museveni takyalina kyakola nga akyekolera Museveni buli kyakola akikola ayagala kirekerewo omwana we takyalina kyakola nga kiki alengera wali mu maaso omwana ono tajja sobola kutufugira mu kooti zino ayagala atufugire mu magye so kati wabaddewo ekyokwewamba kibadde ku mwanjo nnyo era nga baagala kukikola obutasukka na mwezi okuva kati naye ate okusinziira ku biriyo enjuki zakyusizza egundi zaabwe kubanga bwe batuula munda beebuulira ekituufu nti ezo enjuki kino ne kino ne kino bazitaputa interpretinga gundi zaakyo kati kiki ekiriwo Museveni babadde baagala alitayalinge muhoozi alitayalinga amagye abeere chairman wa NRM agire mu NRM balaba ekintu kubanga bagambye mbuno mu kulonda LCs okulonda bino bya NRM ebiyise bwe bakola okunoonyereza balabanga waliwo LCs ezimu waliwo ebitundu ebisinga nga waliwo abantu abatutte obukulembeze obw'ebyalo naye nga si baabwe mbu NUP mwapulantinza abantu bammwe ne beesimbawo mu NRM ne bali ebifo bya NRM naye nga si ba NRM ekyo nakyo ripooti yagifunye mu butuufu bwayo era bwe muwulira abantu b'oku byalo bakyamani ba NRM ab'obukiiko be banyaatula Museveni yafunye gundi entuufu mbuno mwabayingiddemu ne mutwala ebifo bya NRM nga muli bankyukakyuka so kakati ne balaba nga waliwo ekintu ekyayingidde Museveni agamba okulita yalingawo omwana directing nga si kalulu bijja kubeeramu omwana tajja kukiggusa we bakyagala kati Museveni alwana ki alwana okulaba nga akwata yo bannange nababuuziza nja babuuza nga maliriza nja babuuza nga maliriza obutababuuza kabadde kakodyo ndabe bwe sibabuuza mwogera ki olabye nja babuuza nga nsiibula kakati ulira anti obudde bungoba speed kakati baagala ki Museveni alwana akwata ekintu kino oba kumulondera mu parliament oba kugenda mu kalulu aka direct naye alwana ekisanja kino akimaleko bw'akimalako n'akwata ekirala alonde mutabani we nga ye vice president muhoozi alitayalinga amagye kubanga nabagamba Museveni yaleeta Katumba Wamala nga w'amagye n'amuwa obwa IGP mwenna ne musiima naye ng'emabega wa Katumba Wamala taleese Katumba Wamala ng'empiki gy'alina yakayuhura n'aleeta Jeno Kayuhura nga jjewo Katumba Wamala nga temukyasobola kukayana kubanga yabaleetera Katumba Wamala ne mumwagala ne mumusondera n'ettofwali okimanyi nti Mayega okujja okutubba ettaffaali yakopa Kayuhura yatusolozaamu ettaffaali lya poliisi mbu tuzimbire poliisi tugigulire ne 99 naye ng'eppeesa eriri emabega wa Katumba Wamala waliyo Kayuhura kati yabaleetedde simanyi Jeno simanyi brigade ya Alupo ne mukimanya nti ow'amagye asobola okubeera vice president naye teyaleeta Alupo yaleeta mutabani we kubanga tukitegedde nti ow'amagye asobola okubeera vice president generali ng'ong'ong'o Alupo ffenna ne tusirika Alupo vice president no mutabani wagenda kulitayalinga amagye Museveni oba atubbye oba atusse oba tukoze eki oba tumuwadde alaali olumala okulinnya ku ntebe bw'eppaba amala okustabilizinga embeera basibe bakwate abakwate abagire banyatule abanyatule batte abatte
olwo ng'alonze mutabani we kuba vice president amala okustabilizing embeera emyezi 3 4 5 6 Museveni alwale banange kibinyo buli wamu buli omwasabe kuba Museveni adusiddwa mu ddwaliro nga biwala ttaka alemeddwa okutuula mu motoka bodaboda ze zimutute nga era agendeddeko ne gasi sirinda bodaboda zibadde 7 esatu nga zivuga gasi sirinda oxygen sirinda ngeno Museveni bamutaddeko ng'olubaawo adusiddwa mu ddwaliro watanategerekeka buli omwasabire munne Eteka ligamba vice president ya taking over. Kubanga yakikola luli nga mu COVID ne batugamba mbu COVID amukute kati alupo ye president mujjukira ebintu ebyo. Mujjukira bwe yatulimba mbu alwadde COVID. Era kati alupo addukanyiza bulungi eggwanga nga ayambibwako Nabbanja kifurugunyu Nabbanja wa Kabinyo abadde afuga eggwanga lino nga Museveni alina COVID. Balimba Museveni mbwalwale mu mwaka ogusooka mutabani wa taking over nga vice president atekete aberaawo nga gamba atekateeka kulonda naye atufuge yawo 10 nga kitawe bwe yatufuge 10 ndowooza abasecurity alatimba amaze mwina kimwagala ekirala naye enjuki kyezimukola takyalya takyanywa Museveni takola kintu nga talina kyekitegeeza mu future. Alupo si vice president. Ategeeza kirala. Bannange njagala mulabe. Kakati najja wano ne mbabuulira omulenzi gwe bayita Kazibwe, omusajja gwe bayita Kazibwe Moses. Kazibwe Moses ne bwono kulumulula ate kati engineer Wampoma satellite ebintu obireeta sawa zino nga twalagenze dda bino bijja kukola enkya tebijja kukola leero sebo weefuge engineer Wampoma mumumanyi mubalageko wulira Moses Kazibwe ne bwono olwana okudda engulu tojja kudda ngulu olimba. Kazibwe yatta Mugabe ali mu kulwana okuva lwe twamu exposing ali mu kulwana akozesa ba YouTubers abenjawulo yatutteyo UBC yatutteyo Muzweyi kwevuluga kweziriga simanyi kwezi ne bannange senga omuntu ankubira kwezi omusekuzo omutwe bani ananzitira kakwezi ako sera ko musajja mukulu atalina magezi nga kwezi bannange waliwo simanyi bano bagundi simanyi omusajja simanyi obote nkugambye atwala ba YouTuber omu ku omu alongoosa erinnya lye Kazibwe kituufu ettaka ly'eggomba ddyo olinga alirina mu butuufu kubanga abantu abasasula naye era nalyo tolirina mu butuufu bwe tugenda mu okueditinga obulungi audit ekisooka wafuna sente ez'ekivandula ez'omu gavumenti $1 billion oyina lwe wakuba mu 1 billion n'ogula abantu b'eggomba ng'ogula mulirwana n'ogula ettaka okuva eggomba paka Busujju naye nga bo wabasasula oteekawo embeera n'obasasula ne bavaawo kati kwata ba YouTube obatwale ebunjako kwata ba YouTuber obatwale ku ttaka lyo eri ebunjako kwata ba YouTuber obatwale Kamengo eri wafaaza bwenvu kwata ba YouTube obatwale ebunjako ewa bwenvu Kamengo agenda n'abasalira embuzi ne bannange ne ba YouTuber Kazibwe wuno kwebazaako ennyo kubaberera emikutu gyaffe gino ogwa Society Media era mu ngeri ez'enjawulo omuweereza awo nze Samuel Kalungi zinga yaffe obote mu mbeera efaanana bweti tuzze olunaku lwaleero tulina omusajja w'amaanyi nnyo musajja mulimi musajja mugagga musajja billionaire but ye mulimi so mu mbeera efaanana bweti alunda alima alina bino alina biri olwaleero wenjogerera naawe tuli mu faamu ye tuli wakati mu faamu tutambula agenda kuba atulaga atulambuze atubuulire kiki ekigenda mu maaso lwaki mulimi yetaaga kuzimba za apartments abeerera ndi road ate nga muvubuka musajja naye ate muki wano naye olunaku olwaleero twaluwaddeyo tuli eno ffe twalidde embuzi endiga tuli
bayo chachi tambula naffe olunaku olwaleero tegere ofune information gwe weegomba okubeera omulimi weegomba okwagala okulima oba olowooza nti okulima kwetaaga ki amaze obisaddaaka mbwe embuzi endiga tumaze naye bannanga obwavu kibi kakati basimbula bavuze faamu eyo bannafrika omanyi buli woyogera oyo ye kazibwe Kalyandro afu omulabye tubalamusizza nnyo oyo ye kazibwe eyatta Mugabe bwe buli obusigo bwe tubalazeeko wali nyina kye njagala obbalaga mutegeere kye nabagamba akabuto mukagikwata bukwasi evaawo nga emaze okugira ki ng'ewulidde ng'esanyuse ng'eridde Easter yaayo so balikote tubasanyukidde ku MK Mixed Farm abantu bangi bagenda ne bambuuza era yonna avuga ttaka lye bwe kigambo kino MK Mixed Farm kiva ku ki kati MK si muhoozi Kayine Lugaba Moses Kazibwe MK tuli yes so tugenda kujja tukirye mu Gonja plantation oba gy'obadde oyagala okusooka twagala kukola ride plantation tukyayita awo wonna avuga ttaka lye abantu kye tugenda bakolera abantu tugenda bawa kati tuli mukola kye bayita establishment tugenda kuwa detailed of each and everything tulina emwanyi byamazza kiva ku ki muwogo ono muwogo kula kino kubalina kyeyatadde mu lubuto Simba Brazilian bwe ndozo ziraba emwanyi kasanga ogiraba golabyeko ebyo byamazaawo naye sinto nto ogiraba dabo omulimi kati wakati awo dabo omulimi gamba omulaba omugaga wa sente omugaga w'obwongo Kazibwe omulaba gamba wakati teekawo plantain Gonja kubanga enkota eri ku mitwalo 5 ono Gonja ennimiro ogiraba nga bw'eri ento ennimiro ogiraba nga bw'eri ento ogiraba waliwo badde nga bamuwaana alaba nnyo TV omulaba obulaba nakuwaako walowooza wali omumazeewo ssebo omukyamuyina omulabe oluvannyuma lw'okumukuba naafiirwa ddiiru zonna ze yali alina nadda alime obumwanyi obulaba bukyali buto obiraba what inspired me ekyokulima Gonja obiraba bwe nagenda nali ngenze kukyalira somebody called he was a Colonel by then Mawa was the LC5 chairman of Kasese my long time friend nyina amazima genjagala okujjayo wano naye kantuukeko ku booda y'e Congo ne Uganda bafaanana watya sagala nnyo okugenda wantu ne nvayo ng'ate ebimusibira byo bitebedde nsanga looletika Gonja yako wali olusukula olukulu gye tujjaze n'ate ne tuleete ojja genda olaba evidiyo eyo yonna agambye alina obutooke bwa Gonja bw'alaga awo Gonja yamujja Nigeria mujjukira ebiseera omwaka guli lwe nabagamba nti yagenze Rwanda yayitidde Rwanda agenze Nigeria mujjukira nga mbagamba nti Kazibwe yagenze Nigeria lwe yayitira Rwanda n'agende Nigeria mbu n'ajjayo ensigo za gundi za Gonja ow'omulembe oluvannyuma lw'okuba Kazibwe eddiiru ze zonna ne zifa zonna nga bwe yali azibaze kyava alizooti nga ku kulima kati ali ku Bugundi ettaka yali yaligula n'aliteekawo ng'aguza abantu excuse me kamale wano okuteekako gundi kubanga mpulira okuteekako esiwano okuva mu muzanyo kati ddiiru bwe zaafa n'akwata obusente bwe yali alinawo n'adduka n'atandika okulima ebyo byagamba simanyi gwe kyagala kuzimba apartment alina apartment Sebuziga buli nyumba ya Kazibwe weeringimanyi alina apartment Sebuziga buli kyenjogera ku Kazibwe nkimanyi naye oluvannyuma lw'okufiirwa ebintu ebingi ennyo pulaani ze yali alina kwe kudduka alizooti ng'ekukulima kubanga Museveni bwe bamuwanga ssente okutulugunya abantu n'okugula amataka mu linnya lyabwe nga naye ajja addukanga ajjanga yeegulirayo erirye ng'era abantu abasasula njagala okwate ba YouTube abo be watutte Gomba batwale ebunjako batwale ku ttaka lye eryebunjako olibalage oyita abatuuze bajje Kazibwe ne bw'ona olwana okwezza mu bantu Kazibwe otemudde abantu Kazibwe oli mutemu Kazibwe oli mubbi kati ngenda kukuba ne ba YouTube abo nkube ne UBC watuteyo UBC watuteyo Kwezi watuteyo ne bw'ona oyagala okukola otya abantu bakyakusiriikiridde lwakuba mu motoko oyina emmundu bakusiriikiridde lwakuba otambula oyina emmundu naye olunaku lugenda kucalumu awantu wonna oba onoobeera Bwama mu tawuni oba onoobeera Kyengera oba onoobeera Bunjako oba onoobeera Gomba olunaku lugenda kucalumu emmundu ejja kufuukira ekitalina mugaso
kubanga luli obadde oli munda ng'osirisa oli mafia atamanyiddwa kati oluvannyuma lw'okujjayo ne tukuza ku ngulu mbuno atuleetera simanyi obota simanyi biki wabula bannanga obwavu kibi babakozesa ebintu ebitamanyi mbuno abasalidde endiga oyo Kazibwe mulogo musamize mulungi buli lwakusalira endiga abeera akusaddaasi mbu simanyi atusalidde endiga atusalidde embuzi tumaze okulya n'okunywa tumaze okubalaga simanyi tuzze obbalaga mmwe Buganda amala wiki namba meaning omuntu wakuno yeetaaga emitwalo ena omwezi okubeera happy wulira 40,000 owulidde what yes omutwalo tadda 40,000 omwezi wiki omutwalo tadda then that means alina comfortable ayagala ena which is a very dangerous owulidde mbu abantu beggomba emitwalo ena gimumala omwezi awo wonna avuga eyo yonna faamu yavuga faamu nti wasibange olusuku ku Uganda efunze bweti abantu nga bali ku 5 ku 100 yafuna ate ettaka eriva eggomba paka Busujju ekyo sooka okyebuuzeemu Uganda ng'efunze bweti abantu nga ettaka lyafuuka akataka Kazibwe afuna ate ettaka eriva eggomba liri ku byalo nga 40 lya muntu ogu lwaki mbalaga Kazibwe y'omu ku be tutegedde naye buli kitundu kiriko bakazibwe bwe bati inze programu yange eri bweti kyenkugamba kizze wammwe ku kyalo ozuule Kazibwe w'oku kyalo kyammwe tetwagala kusigala mu box tulowooza out of the box lwaki nesiba ku Kazibwe ono emabega wa Kazibwe waliyo bakazibwe ku buli kyalo ensi efunze bweti ng'abantu ekikube abantu emitwalo 600 bali mu kampu jo twabalabye aba California of Uganda mwabalabe agundi aba New York of Uganda Kazibwe omuntu omwe afuna ate ettaka eriva eggomba mpaka Busujju yalina ekyapa alina buli kimu takwatwako wabula abalala bonna bamwetoolodde bali ku minkekera gya gundi olusuku nga mulimu olusuku mulimu ebikolo by'emmwanyi mulimu mbuno omulimi awolabawo ekintu ekikadde ali mu kulima bulimi bipya kubanga diiru zonna zaafa mirimu gitambula omwana ali mu pulawe nga wuuno wagendawo ki mwanyi kati eri gyolaba wanyoka omukka ate eyo tulimayo kasooli n'eriyo nenena wose muzeeyi tuli mu faamu mwayi mulwana wagendako ku faamu yekyebo kye bayita faamu okimanyi ogenda kutuuka kati egyo tulima n'ebigaji eyo gyolabye balima eyo emitala tugenda bawa abantu kyawa establishment tugenda kubawa detailed of each awo wonna akyavuga faamu nzirabye bulungi bwobere Kampala nga kugamba nti sigamba abantu balazisimba okka nange nzesimbira tolowooza nti mba ndi muki mukatemba naye eggwanga lyaffe wetutuuse ebintu byetwetaaga okukulaakulanya Uganda bitono nnyo magezi waliwo omulenzi omuto gwe negomba ayogera bulungi bamuyita Kigundu haamu tuyimirire wano ipark twetaaga abantu mwami Kazibwe twagala omulabye oyo si mutemu mulwadde oyo omaze otulaga nti oyo gwe n'obulimi muli mwenna muti mukwatagana bulungi kakati wano kiki ekigendererwa ki ekigenda maaso tuli mu kuplowinga wetugenda okusimba emmwanyi another paddock of coffee naye kati kyetukola nti lwaki tukozesa tractor kati ebyo abijja mu luvannyuma lwa Museveni kumugoba oyo Kazibwe ayina tulakita kubanga abadde mu byanguudo abadde akola ebyenguudo ne bamugimu muhweza abo baani abo bamafiya b'omu gavumenti n'abajjako ebitulakita omuntu omwe alina tulakita nga 3 nyeewuwe wabula weewaawo Buganda kalakita buli gombolo buli saza kalakita emu weewaawo Kazibwe omwe alina kalakita nga 5 Kazibwe omwe alina kalakita 5 weewaawo Buganda buli saza kalakita weewaawo kanve ku Kazibwe kwata ba YouTube abo batwale bunjako bakwata obatwale Kamengo neri ettaka lyolowooza mbu wabasasula nabeera wabanyigiriza mu Uganda efunze bweti obeera otya n'ettaka eriva eggomba paka Busujju gwe walijjawa kati buli omuzza akatambi emabega olabe Kazibwe w'oku kyalo kyo ba amataka agaabwe tegabeerako mbiranyi wabula agammwe bo ne bagateekako embiranyi oyo Kazibwe yennyini yaddira agamwe n'agateekako embiranyi ng'erirye toyina nawe oyinza diyita alirina byalo na byalo square miles
eyo nvuddeyo ebintu ngenda byogera nga bwe twabikoze eki okusooka byonna twagala okwebaza bannakampala ba Museveni babadde bakoze ekintu nga baagala kakkeyo saawo mulaba omuvubuka yali nnyo ku kifaananyi kya His Excellency Kyagulanyi yafiiridde mu firimu ye ne ba Museveni babadde bamaze dde okupulantinga banne abagenda okukola kkeyo saawo nga bamagye babadde muleeya okumuprotectinga nga baagala okulaba ani agenda okutandika olutalo ani agenda okujja musitule ani agenda omukuba kkeyo sezinabaawo byonna lwabadde lukwe lunene naye lwonna bafiiridde mu firimu yaabwe buli muntu yamutunuulidde n'amuyitako wabula bamugambye Museveni bamugambye nti naye omuvubuka gy'abeera gy'akolera na buli waayita ensi yamubodde ensi emuboola embeera gy'alimu yejjusa lwaki yali nnyo ku kipande ekyo ku kifaananyi ekyo naye bo babadde bamanyi nti omuntu agenda kuva eri amuyoole ne bafiira mu firimu yaabwe era Museveni ali mu kwewuunya disipulini bannakampala gye balaze ku muvubuka oyo n'ekyo nakyo nkimaze kangende ku kirala Buganda bumu USA Buganda bumu bulijjo tubagamba bannange mujje teriyo nsobi NUP gye twakola nga okukwata ensobi gye twasinga okukola kwe kukwata abakulembeze ba NUP ate ne babeera abakulembeze simanyi ba Buganda bumu Buganda bumu ngenda kuza omwezi 24 Boston nkugambye Kawuma takyebaka Kawuma ne gurupu tebakyebaka beetala ne Buganda bumu juzi banne bagenda okwekalakasa ne bagenda okwekalakasa Kawuma yayimira yeke ebbali ne yeekuba akafaananyi ne yeekuba ng'akutta kapande n'awandiika oluzungu lungi nnyo namuteekayo tuli eno twekalakasa kubanga Kawuma ekintu kye wakola okwebasa Battalion 001 USA bw'otali kisasulira omwana we ali kisasulira wakiri ofunda omulembe gwa ayine byona ne bamama Dorothy bali balina ensonga zaabwe ng'abantu naye nga struggle etambula nga bateeka wansi enkayana zaabwe ne batambuza struggle nga y'amaanyi side ne side nga balina ensonga zaabwe ayine byona mama Dorothy no group simanyi biki naye nga struggle etambula gwe nojjanga gwagenda okumala ensonga n'omalawo byonna era mu fomu emwe ey'amayiga Kawuma bwe tukwogerako nga mutuyimbulira nga mutuyimbulira naye Kawuma Eva bane baba nga bekalakasa nkugambe Kawuma bw'aba agenda kwekalakasa kw'aba political prisoners agenda ku World Bank bw'aba agenda ku byenguzi ate agenda ku Ministry of Defense Kawuma weefula diplomat naye sebo tukulaba nkugambye kati takyebaka misana na kiro Buganda bumu banange simanyi mbune mayiga ajja mbakunga mugende mukube mayiga mugula amaji mugende okube mayiga ejji ku kanzu bamama bafe abe Boston mugende mu bungi mayiga ddeyo yeebuuze ku kazimba mugalu yagamba abakazi be Boston mbakunga mugende mu Buganda bumu nga muli bangi mugende mu Buganda bumu mayiga mumukulemu empale ne Kawuma oli mubi ebyo bye weefuula omuntu mulamu weefuula simanyi diplomat wena wetunuza bwote oba weddira ye Kawuma beddira ki si balugave olinga olugave ena Kawuma bw'oba oli wa Buganda bumu genda mu Buganda bumu tuviire mu struggle todamuna kutumanyira naawe abanyiiga munyiige katubyogereko nkugambye banne nga beekalakasa ye yakwata yakapande ne yeekuba yekka akapande akafaananyi n'akateekako n'awandiika oluzungu Kawuma wamma Kawuma wakobe Kawuma wakiri ayine byona akomewo ayine byona ne mama Dorothy wamma mukomewo mukwate ekintu kubanga mwekubanga byammwe eri munda naye ngeno waggulu struggle etambula European Union aba European Union bazze waka buli omu yayogedde abantu baabuuka naye njagala kwebaza president waffe Kyagulanyi Ssentamu okusinzira kubiri munda mu bisenge by'amakolero ga waaka abamu ku basajja aba European Union mulimu
abaagala enkyukakyuka mulimu abatayagala nkyukakyuka. Ago ge mazima. Naye report gye bawadde Museveni eri bweti. President yabatunuulidde bonna nga bali eri gye bayogeredde munda eri mu bisenge by'amakolero ga Waaka. Ne bayogera ebya bulijjo n'abalangira by'abalangira. Yabalangidde bagambye yabalangidde okusinza ku report gye bawadde Museveni. Yabalangidde ye kye yabagambye. Tabasabye bamuyambe. Naye tebafandinga operation, tebafandinga Museveni okutunyigiriza. Ebisigadde bannayuganda tujja byekolerako. Wabula omu ku bo yawadde Museveni report gye yafunye egamba bweti nti president yabatutte mu walk meeting. Yajjeko omukulu waabwe wano nga batambula nga banyuma bwe bati. Ensonga enkulu yaziwadde ono ng'abalala buli omu yaddidde Nambooze n'amuteekako omugundi buli omu n'alobesaako omu. President n'addira ensonga enkulu n'agenda aziwooli nga bwe batambula. Meeting bagambye Museveni tojja kusobola Kyagulanyi kubanga naffe yatulemye. Yabatutte simanyi bagiyise woko meeting. Gundi meeting woko ekimu ku byo kuliko ekituufu ku ebyo. Yabatambuzizza nga abalambuza bwati nga abatambuza nga bwe banyumya ensonga n'akwata ebyabadde bisigalidde n'abiwoono. Naye Embuche yabakoledde mu bisenge by'amakolero ga Waaka. Yabalangidde n'abagamba lwaki wano muleetawo era nga bwe yakyogedde lwaki eddembe libeera lya kwegadanga. Batambuza eddembe ly'ebisiyaga ng'abaana baffe babasiyagira mu gundi mu makomera. Bagambye President Kyagulanyi kye yabakoze Katonda yakimanyi. Yabatumye n'abagamba ensi zaabwe zeesege ebintu bino zeesege ekigenda okuddako. Naye nange njagala kuyongerezaako ebyange. Mwe bazungu mwe oba mbyogere mu luzungu. Mbyogere mu luzungu waba munzikiriza ate temumanyi luzungu. Guni njabbe baterayo wali. Ebyo bye musinika ebinnyo mwe bazungu mwe bwe tukwata Museveni nkyane tutandika omutemaatema ne mutabani we temusaayo ekigambo. Kubanga babadde bakwata Eddi Mutwe n'abaana nga babakola ebintu bye babakoze. Musirikiranga ddala nga tukutte Museveni ne mutabani we nkiddemu. Kubanga nja kwogera oluzungu temujja ani gundi yagamba ani Alex Mukulu yagamba mu abeepanka oluzungu njagala oyogere mu luzungu nti emizingonyo gisiriiridde mu sefuliya n'ebikolokomba byako. Mu Uganda yonna nze nkimanyi ekyo. Ebikolokomba n'emizingonyo byonna bisiriiridde mu sefuliya. Mu Uganda yonna ekyo mu luzungu nze nkimanyi. Kati sijja kuyogera wano luzungu. Bwe tukwata Museveni ne mutabani we ennaku ntono nnyo okuva kati. European Union musirikanga nga bwe musirise ku Eddi Mutwe. Temuyina makulu kubanga mwajja nga mweyita munnyo mu Uganda nga mwe munnyo. Naye omunnyo bwe gugwamu ensa balirunga munnyo nabaki. Musirike okuva lwe mwabeera abatalina makulu. Ebyo mujja muzungazunga buli lwe tuba tugenda mu kalulu mujja muzunga. Museveni yatuuka mu kalulu ebyo bye muzungazunga mweyita abakabi. N'abaganda n'agamba sagala wano ba observer. Sagala ba observer mwenna n'abakwata n'abasibira mu Hotel Africana. Mwakola ki? Nedda. Museveni bwe yagana abazungu ba observer mu kalulu ka 221 basajja mwe mwakola ki? Kaakati muwulire. Omuntu aliyogera ekigambo nga tutematema Museveni tugenda kutemera temere Uganda. Yenna aliyogera ekigambo simanyi European Union bye mujja muzunga n'obuwalaata bwammwe mbuno mwefula abakabi muleeta simanyi mujja. Bagambye president yabalangidde kyatabalangidde nga tekiriyo. Wabula omu yagambye Museveni wabula ebisinga saabitegedde kubanga yabadde evening walk meeting. Nomulowooze mbuno ffe tetuyimiridde kumwe era tetubeesinga kumwe twakola ebyaffe bya moving dda. Ate mugenda birabako ate abamu kumwe bazungu mwe temujja biryako. Mugenda birabako basajja mmwe mu European Union ate temujja biryako. Nabbi wa Mukama yakyogera mu kitabo kya 2 Kings chapter 7. Mujja birabako ne temujja biryako. Mumulowooze mbo simanyi twayitulina kutuulaawo. Sankara omugenzi Sankara yaddira mu Traore. Naye mubadde mukyawaana eyo n'omugenzi Kayiira yaddira mu Wembogo munne. Okimanyi nti Kayiira yaddira mu Kyagulanyi Sentamu nga Sankara bwe yaddira mu Traore teeka waabiri. Twakola dde ebyaffe ate n'okubeetaaga tetulina kitubeetaaza.
katusirike ebiro bijja Yesu yagamba mu abakyala b'e Yerusalemu temunkabira mwekabire mwekka n'abaana bammwe kubanga ebiro bigenda kujja omuntu waligamba ettaka ntimbuutikira olusozi ntimbuutikira ne lugamba nedda sigenda kubuutikira Bayibuli egamba bali egayirira ensozi n'obusozi naye nabo ne bubeegaana ebiro bijja European Union ekambe esonyiwe ababaka ba NUP ne opposition twabasaba ne tubeegayirira wiiki eno ne tubagamba mubeereko kye mukola fa maaso tubatunulidde mugeze mutuule mu parliament omwo Museveni ayiseewo ebimuyambanga we muli ebyo byamujja omanyi namwe mwatandise okutusiruwaza mu abo opposition ebyo bannabunjako bannampigi emirimu gyabwe kuvuba tebavuba babagoba mu nnyanja naye leero omubaka omuntu w'abantu omubaka omulungi nnyo Teddy Namboze aguze emifaliso 2,000 nawe abantu be bannabunjako bwe banaavuba bajja kwekolera ku nsonga zaabwe bajja kwegulira emifaliso lunaku ki Namboze lwe yayimira ku fulo ya parliament n'agamba abantu bange ab'empigi tebavuba ate nga economic activity kuvuba oliko tunyumiza emifaliso nze neewuunya lwaki abantu tebagala omubaka omulungi bw'ati ate naddizaako ku bantu mmwe mutuyita abasiru mulowooza tuli basiru Namboze olunaku lumu ojja kgenda ebunja kuba kukubireyo omusekuzo ofiireyo teekawo 2 nedda ddayo zunge berayo zunge kazibwa olunaku lumu ogenda kufiira empigi mmwe mutuyita abasiru mulowooze mbu ogule omufaliso oguleetere taata ne maama awaka era abantu abagulidde emifaliso kubanga abantu be bali mu mbeera mbi nnyo tebasobola naggula mifaliso omubaka Namboze n'abagulira emifaliso n'abatera mmwe Namboze yali ayimiriddeko ku fulo ya parliament n'abaako kyali beitinga tugende ku wasadi ya parliament waliyo motion yonna mu matters of national importance Teddy Namboze yali ayimiridde ku fulo ya parliament n'ayogerera abantu gundi abantu b'empigi twamutuma mifaliso nedda oba babiganye naye yali ayimiriddeko ku fulo ya parliament n'ayogera nti kino kansirike sebo nze ndi nzaalwa ya mpigi Mawukota Buwama Bunjako kubanga wano wagamba gwe n'omusajja gwe bayita Malingumu mbu mugenda kuyiwa amaje omekinge sure nga oyitamu mmwe mulonda akalulu obululu bwonna mu butiikinge buli asitula eddoboozi mu mukube esasi mu mutwe odi ezo tuzirina nze wayogera ne Malingumu oyo omuyambi wani wa Meri yakyambadde Kameri yakyambadde kati kekuba gundiza kopagalo ne ketambuza mmwe buli muntu yenna abadde alowooza okufuna ssente wa Museveni ssente bazisibye olwa panic eriyo era mmwe ababanja mujje ku social media mubanjire ku social media yejo batasa mujje mutubuulire mu UCDS manyi UCDB mubadde mukolayo ki ala badde Museveni ate ekizibu Museveni kya gundi ye Museveni kyafunye abantu be bamanyira kukolera ku ssente abadde abasasula kati mwebuuze yo NUP abayo bo bakikola batya nga bo tebasasulwa naye nga buli lunaku webali buli lunaku bakolera tebavaawo kati awo ye problem endala bannayuganda mulabye enjuki ezo mbwe enjuki ezo ziri presentinga mmwe okusalako Museveni olunaku olwo buli kyakola kyonna mukizibikire olwaliro njagala nfuna obudde obw'ekigambo politics asinga ngenda mujja mu kigambo tuve mu kifo kino kati tugende mu kigambo kya Katonda kye twasomye eggulo tusobola okumaliriza gundi topic eyo ate tugende ku birala nga mukama bwana abatusobozesezza President waffe Kyagulanyi Ssentamu webali nnyo webalire ddala obutatulya mulukwe Mawu yagambye mbuno mu November balumika essimu ya President Kyagulanyi kulwakuba atyo omwogerako omanyi musabo toyogererayo linnya Yesu genda musabo
Mwabaloza mbuno bya kulimba. Genda musabo. Ogambe jjajja nti jjajja Yesu yebazibwe. Bajja kukuba emiggo. Genda musabo tuke musabo mujjeke talabwe. Obagambe jjajja. Wama Yesu yagamba atya bwe batakufulumya amayembe bwe gatakukuba miggo nga siyenze. Erinnya Yesu teriyisibwa mukamwa ngoli musabo. Awakana gendo oliyisemu. Gwo nombuulira. Gasoka ne gagamba muzukulu todda mukola bintu ebyo. Muzukulu todda mukola kintu ebyo. Ebintu bibiri musabo tebafuuyirayo. Buyagala bakubbe emigo gendo ofuuyire musabo. Oba gendo yogerere erinnya Yesu. Mau yagambye aine omuntu gwe baawulira nga atesa n'omuzungu nga amugamba kiyidde kiki ekiddako mujje omuzungu n'abagamba mweyongere kyokka ajjukira president yali mukomera naye Mau nkubuulira mukola ebintu ebyo Mau kati gwajulira Museveni wajulidde Museveni nti yalyoka natta abantu mu November Museveni yalyoka natta abantu mu November Mau DP president opposition leader Mau omanyi obuwangazi buno bulungi nali simanyi nti Asimu wile mutabani wa Katongole aliraba ku zziga lya Sudiru kye kimu ku byafaayo by'enseno by'enaakalaba naye nammwe abalina kye mwegomba ekirala kubanga eryo ezziga nalyegomba dda buli kye weegomba ojja kukirabako mu nsi y'abalamu Mau Minister of Justice Museveni yali mutuufu okutta abantu nawe nokyogera nti kyaviirako gavumenti okutta abantu. That's why I'm recording. Katusirike Katonda waffe Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo tukebeza olunaku lwa Mukama tujja mu kigambo kye kitukuvu tusaba okukosomesa oyigirize Mukama ganya ebigambo byonna ebiri ku lulimi lw'Omukama biyite ku lulimi lwange bigende eri abatukuvu bo. Topic eno Mukama gitusomese buli ekikusika ekiri wano omwoyo omutukuvu jangu kitusomese. Lwaki ekikadde kyali kirina okuvaawo ekipya kijje. Mukama tusaba otusomese otuyigirize mu linnya lya Yesu nange oluvannyuma lw'okubuulira abalala ate nneme okubatasaanira in Jesus' name. Amen. Tuli ku lutalo olwa Uganda empya ne Uganda enkadde. Uganda empya eri mu kuzimbibwa oba oyagala oba toyagala nkugambye okumanyanga nakugambye Yesu yaleeta ebintu ebipya ne bikwata wonna. Nalabyeko ovuloza ayeyanyanya. Halo Uganda ayeyanyanya bali mu ovulo ayeyanyanya. Wamma Uganda empya egenda kuzimbibwa era eri mu kuzimbibwa already emisingi kasita giggwa ebisenge ne bisituka eno ne okutungirira kwe kusigadde ennyumba gye bayita Uganda empya already Katonda yagitandikako dda okugizimba. Yensonga lwaki ebiri mu Uganda biri bwe bityo. Level ya revolution kweri ejje ekula fene bwe twagala okwefuula abatali mu revolution ejja kututuusaayo. Revolution bwe ekula kusaidi yaffe neri ewaabo wateekwa okubaayo ebibeerayo nti kati batuuse nga beerweru balina okubalitayaringisa ate babatte kubanga bwe babatta nga bali mu service bajja kuzuukusa amagye. Erweru yesipidi egundi retirement emugo batayagala kugira na yayi no kugenda automatically lwaki impact ye eri ku revolution. Muhoza ali mukuteekamu abantu be kati bano batya abagezi bonna bagenda abakambwe bonna bagende erweru bwawummula nawe zo omwezi nga mulamu Museveni nga akyali ku ntebe erweru ali batakyafudde. Erweru bagenda ku agende musajja watu yeyiyize yawo kachikere oba kamaka tu oba tukutuku abere gundi abere kutukutuku lukulula ne je musabale banage kibinyo kibiddala jeno wamanye nnyo abadde yakawummula mu magye ga Museveni omusajja omukambwe erweru olwaleero emotoka emusabadde omusajja agenza okulinnyamu nga breeki tezikwata ate erweru n'alemera mu kkubo omanye erweru abadde yamanye eryanyi naye kibinyo kibiddala oluvannyuma lw'emmotoka okumusabala
kubanga bagenda musabalanga muntu wa bulijjo aleme okuyinfluencinga amagye okusituka. Erweru owulira nga kazini akuyita oba eddoboozi toliwulira. Kazini ali mu kumuyita Erweru. Kati Erweru akyuka talaba amuyita agamba bano abaana ba Nuupu kirabika nno be bamanyira. Obwana bwa Nuupu lwaki tebunvaako? Kazini yakuyita. Eddoboozi ly'owulira kazini yakuyita. Ndi mu kigambo kuba namaze okusaba kati ebiddako byonna Mwoyo Mutukuvu ya leadinga. Erweru kazini yakuyita omuwulira. Revolution eri mu kukula tekula waffe wokka. Ewaabwe feno bwe nkugambye waliwo ebintu olumu twali ne maama nga maama asima muwogo. Ekikolo kya muwogo kiri wano maama asima eri. Ne mubuuza maama okola ki? Na maama asima muwogo. Ne mubuuza kati eyo gy'osima waliyo muwogo. Naye maama eyo gy'osima wali kumbe ye yalabye edda ettaka lyayasa. Muwogo yali yabala ettaka ne lyasa bweriti kati nga nze simanyi nti bw'otandikira ku kikolo wano otema muwogo. Omutema mama asimeri ekikolo kya muwogo kiri eno. Ne mubuuza maama okola ki? Tugenze n'akakutiya tugenze kusima mmere kusima muwogo. Ali mu bbanga wali asima ne mubuuza maama okola ki? Nga simanyi nti era asima muwogo. Kati Revolution gwoyinza okulaba ng'omuntu ali eri gy'asima asima kino kikolo. Lwakuba abamu baba tebamanyi. Nkugambye Revolution yayasa. Golaba Erweru kulitayalinga tomanyi kiki ekitegeeza. Era lwalitayalinga ku lwakuba ku Kavule waliyo problem. Akavule kaleeta dda problem mu ggwanga Uganda. Okimanyi nti abantu b'oku Kavule bakolagana n'Erweru. Noonya ekintu ekisobola okukubisa Erweru esasi mu mutwe naye kyambula. Noonya ekintu ekisobola okubisa Erweru esasi mu mutwe naye kyambula. Erweru oyinza otya okudda ku bannayuganda n'obatirimbula ekasese okolagana n'abantu b'oku Kavule. Bwe Erweru owaffe owa NRM owaffe owa UPDF okolagana otya n'abantu b'oku Kavule. Litayalinga bakunyatule. Noonya ekintu ekiyinza okukaabya abantu b'Erweru. Kati senga omusiba kaabo ku Kavule bamunyatula ekiro ky'olwalero ntannaba na kuwummula. Njagala bajjatulira omusajja oyo. Nota abantu n'obaziikisa guleda. Obujulizi buyina okulabika. Newankubadde Museveni abukweka. Labayo kana akantu. Ayi anyanya. Kali ludda wabannange nakashe yalinzeewo. Bali ku NBS ne babuuza Kaweesi. Program ndowooza yali ya Morning Breeze oba. Where is Omusinga? Nze mulina. Where is Omusinga? Why are you asking? I'm telling you Omusinga is in safe hands of the police. Where exactly? Why are you asking? I have the Omusinga. Now where is Kaweesi? Where is Kaweesi? Where are Kaweesi? Ekiro mote mmanyi Luzungu. Where are Kaweesi? Now we can see za Musinga. Omusinga wangali omusinga wa Lwenzururu. Owangali omusinga wa Lwenzururu. Where are Kaweesi? Wamulabako mu bitibwa bye. Akantu ako nakataddeyo ku page. Ali mu bitibwa byonna. Now, where are Kaweesi? Repeat after me. Ekikulu muntu mumanyi Luzungu. Kaweesi aliwa? Omusinga wali? Where are Kaweesi? Katugende mu kigambo. Erweru obudde bugenda kukya nga comment zonna zibuuza where are Erweru? Katugende mu kigambo kubanga kirabika politics naye bannaye politics genda vone one. Tugenze mu kigambo wamma. Uganda empya, Uganda enkadde. Essula y'omunaana. Kale mu bigambo bye twogedde kino kye kikolo. Tulina kabona asinga obukulu afaanana bw'atyo eyatuula ku mukono ogwa ddyo ogw'entebe y'obukulu obw'omu ggulu
omuweereza w'ebitukuvu era ow'eweema ey'amazima Mukama gye yasimba si muntu kubanga buli kabona asinga obukulu alondebwa olw'omulimu ogw'okuwangayo ebirabo era ne ssaddaaka kye kiba kimugwanira n'oyo okubeera n'ekintu eky'okuwaayo kale singa yali ku nsi teyandibadde kabona n'akatono nga waliwo abawaayo ebirabo ng'amateeka bwe gali abaweereza eby'ekifaananyi n'ekisiikirize ekyebyo eby'omu ggulu nga Musa bwe yabuulirwa Katonda bwe yali ng'agenda okukola eweema kubanga ayogera nti tolemanga kukola byonna ng'ekyokulabirako bwe kiri kye walagibwa ku lusozi. Awo we twakomye olunaku lw'eggulo nakugambye tugenda kwogera ku ebyo seeti yonna nga Mukama bwe yagiwa Musa. Mu seeti eyo mulimu ebintu bingi omuli ne Sabbiiti kubanga emabega before Musa tewaliwo Sabbiiti, tewaliwo kukwata Sabbiiti. Then during Musa's regime, Moses' regime, then ne wajja Sabbiiti, ne wajja amateeka ago amayitirivu ennyo agaweebwa abaana ba Isirayiri oba agaweebwa ensi okutambuliramu olw'obujeemu obwali obuyitirivu ennyo. Then eyo ye yali endagaano era tugenda kusoma ne mu Yeremiya. Bayibuli egamba nti Mukama yamubuulira eby'okuzimba eby'okukola mu kifaananyi ky'ebyo eby'eggulu. Era Musa n'atambulira mu kifaananyi ekyo, omulembe gwa Musa gwatambuza abaana ba Isirayiri mu kifaananyi ekyo. Kaakati endagaano empya eya Yesu ekyusa bino ebintu biva mu buliwo nga bwe byali ku Musa bidda mu foomu endala nga bwe tugenda ogisoma. Ekyo ndowooza twakinnyonnyose bulungi eggulo. Ate asobodde kubitegeera oba ali wano nga tewategedde tojja kusooka kudda mu vidiyo y'eggulo, then bw'ova mu vidiyo y'eggulo ojja kutegeera vidiyo y'olwaleero. Era bw'oba oyagala okumanya ebyo byali luddawa era twabirabye mu Exodus chapter 31 nga Mukama ng'agamba Musa nti nkuwadde abasajja bano abagenda okukola ebintu bino era n'ebipimo n'abimuwa. Olwabo betwaleka Mukama n'agamba Musa nti laba mpisa erinnya Bezaleeri omwana wa Uli omwana wa Kuuli ow'omu kika kya Yuda era mujjuzizza omwoyo gwa Katonda mu magezi ne mu kutegeera ne mu kumanya ne mu buli ngeri ya kukola okulowooza emirimu egy'amagezi okukola ne zaabu ne ffeeza n'ekikomo ne mu kusala amayinja ag'okussaamu ne mu kuwola emiti okukola mu buli ngeri ya kukola. Nange laba nteeseewo wamu naye Okoliyaabu omwana wa Akisamaki ow'omu kika kya Ddaani ne mu mitima gyabwe bonna abalina emitima egy'amagezi ngitaddemu amagezi bakole byonna bye nkulagidde. Eweema ey'okusisinkaniramu n'essanduuko ey'obujulirwa n'entebe ey'okusaasira egiriko n'ebintu byonna eby'omu weema n'emmeeza n'ebintu byayo n'ekikondo ekirungi n'ebintu byakyo byonna n'ekyoto eky'okwoterezangako n'ekyoto eky'okwokerangako n'ebintu byakyo byonna n'ekinaabirwamu n'entobo yakyo n'ebyambalo ebikolebwa obulungi n'ebyambalo ebitukuvu ebya Alooni kabona n'ebyambalo eby'abaana be okuweererezanga mu bwakabona. Owulidde ebintu ebyo byonna ojja kusoma chaputa eyo yonna. Kaakati Pawulo byatuzingidde wali mu Hebrews chapter 8 n'agamba Katonda yatwala Musa ku lusozi n'amubuulira by'ayagala okusobola okujja okubeera n'abaana ba Isirayiri abeera watukuvu n'abaana ba Isirayiri okukola olusiisiro olwo okukola ensisinkano yaabwe we bagenda osisinkanira ng'ekifaananyi akijje mu by'omu ggulu n'atoola ku baana ba Isirayiri era n'abawa amagezi ag'okukola ebyo n'abiteeka mu mitima gyabwe. Kati n'agamba Musa gende wa Okoliyaabu gende wa gundi bempadde obusobozi obwo okubikola n'amuwa n'ebipimo awo we baba basisinkanira. Kaakati wano Pawulo atugamba mu Hebrews eyo chapter ojja gisoma ogimaleyo eyo ya Exodus 31 ojja gisoma ogimaleyo ojja bitegeera bulungi. Kati wano Musa Pawulo atugamba ekyo kifaananyi oba ekisiikirize ky'ebyo Katonda kye yawa mu biro ebyo okusobola okusisinkaniramu abaana b'abantu oba omwana w'omuntu entabaluganda. Eyo ye yali entabaluganda eya Katonda n'omuntu. Mumanye entabaluganda? Nze bampa entabaluganda 40 nga ngenze 40 basooka ne bakuwa entabaluganda. Kati bwe mumala entabaluganda olwo ne mubanga kati ne mu biro ebyo Katonda yanoonya entabaluganda wakati we n'omuntu n'aleeta ekifaananyi ky'ebyo ebiri mu ggulu n'akireeta n'akiwa Musa Katonda abasisinkaniremu awo. Kati wulira eyo y'endagaano enkadde. Kati tugenda mu ndagaano empya. Kale mu bigambo byagizibwa ebyasuubizibwa ebisinga obulungi ku lusozi
naye kaakano aweereddwa okuweereza okusinga okuwooma era nga bw'ali omubaka w'endagaano esinga obulungi kubanga yalagaanyizibwa olw'ebyasuubizibwa ebisinga obulungi kuba endagaano eri ey'olubereberye singa teyaliiko kyakunenyezebwa tewandinoonyezebwa bbanga eri ey'okubiri kubanga bw'abanenya ayogera nti laba ennaku zijja bw'ayogera Mukama bwe ndiragaana endagaano empya n'ennyumba ya Isirayiri era n'ennyumba ya Yuda. Kati endagaano enkadde eyo eri Mukama gye yali awadde Musa efuna pulobulemu mu bintu bibiri. Efuna obuzibu kuba gikwasisa n'efuna obuzibu kuba gikwata. Nga bonna bagimenya. Katonda gye yaleeta mu mutima omulungi ebeere entabaluganda n'ateekawo abagikwasisa ate n'abagikwata. Abagikwasisa ne bagimenya n'abagikwata ne bagimenya. Nga bw'olaba bwe kiri mu politics we Uganda. Kati endagaano eyo yafuuka omugugu both sides. Nga bw'olaba gavumenti ye Uganda, gavumenti erina okuimplementinga okukwasisa amateeka ag'endagaano eyo gye bakola. Constitution Museveni gye yakola ye yagimenye. Ye yennyini emulemeredde agimenye. Wabula naffe abantu etumenya kati naffe tulina kugimenya. Naffe tugimenya. The confusion eziri e Uganda. Nti Museveni akola budget ey'okuyamba abantu ate sente n'azibba. Waliwo eggulire lye nalabye liri mu bitundu bye Bugiri. Bannaye bino ebintu bya politics ne Bible bikusobera engeri gy'ogenda obikwasaganya olumu. Eggulire lintomedde wano leka ndinoonye wano mu akayivu yange. Eggulire lirino ensaasaanya ya ssente ezo mu bw'omusolo ka Public Accounts Committee kalagidde abakulu okuva mu minisitule y'ebyobulimi okuleeta contractor yalina okuzimba ekidiba mu disitulikiti y'e ne Bugiri nga kino kyalina okuyambako okutumbula ebyokulima omuceere mu disitulikiti zino. Kitegeerekese nga contractor ono bwe yafunako ssente obuwumbi 15 ku mulimu ogwamulemerera so ng'era kitegeerekese nti akyalina ssente ate z'abanja. Abakulu okuva mu minisitule y'ebyobulimi babadde bazze mu kakiiko muwulire bulungi ensaasaanya yaabwe mu mwaka gw'ebyensimbi 2023-2024 ate bwe biri mu alipoota ya babalirizi wa gavumenti. Katulabe mu bujjuvu. Mu mwaka gwa 2014 gavumenti yatandika enteekateeka y'okutumbula okulima omuceere mu disitulikiti okuli Bugiri ne Bugiri. Gavumenti emanyiddwa nga Enhancing National Food Security through Increased Rice Production Project. Project eno yali yakusaasaanyizibwako obuwumbi 264 nga za bbandi okuva mu Islamic Development Bank naye nga bwetwogerera gavumenti yagiyimiriza. Unfortunately, by 2022-21, when I was appointed to the ministry, nothing had happened. And the basic reason was its management. Just like a project, but Sazam, Gamagan to Gisazam, Ganijagain to Chifonidua, Nenga Negoba contracts, a project, Tiana Somos. Ku nsimbi zino kwaliko obuwumbi 10 ezaali ez'okuzimba ekidiba ekiyitibwa Kitumbezi Multipurpose Dam ne Igogero Nayigombwa Irrigation Scheme e Bugiri ne Bugweri. Kyokka endagaano yakolebwa wakati wa minisitule y'ebyobulimi ne kampuni ya Coil and Canalet JV abalina okuzimba projekiti eno babasasulako obuwumbi 15 okutandika omulimu wabula ng'okusinziira kwa lipoota ya ssaababalirizi w'ebitabo bya gavumenti ey'omwaka gw'ebyensimbi 2023-2024 omulimu guno gwali gukoleddwako kitono. 17 months after contract signing, and the project had cumulatively made payments worth 15 billion.49. Kino kiviiriddeko ababaka okulumiriza contract ono. Coil and Canalet yandibanga yatwala ssente ng'omulimu gumulemeredde. Bwetwogerera obuwumbi 15 obwo yakuulita nabo. Naye contract ze kizinga okuluma kwaliko omuwi w'amagezi wa project era kalondoozi oyakuulita n'obuwumbi 2,800. Omulimu guno gwatandika mu mwaka gwa 2023 omwezi ogwokubiri ate nga gwalina okuggwa mu 2024 omwezi ogw'e11 kyokka n'okutuusa leero tewali kiraga nti gwakolebwa. Kati ate nga n'ezo units 15 zokka baba batwala tractor nga zetagatana natwalayo 3 osanga ebiriti zaali tezikola, excavator tezikola. Kino kitabudde ababaka era bwe batyo ne balagira akulira emirimu minisitule by'obulimi okuyita contractor n'ababuulire ekyamutwaza ssente z'omuwi w'omusolo kyokka nga n'omulimu teguggwanga. Juma Kiria, NTV ku ssaawa emu.
Bayibuli egambye endagaano enkadde senga teyaliiko kyakunenyezebwa nga tewali nsonga tewandinoonyezeddwa bbanga kuleeta endagaano mpya. Kati gavumenti yeetubba. Gavumenti yaleeta project under Ministry of Agriculture to enhance the food security under the increasing of the rice of food all over the Uganda. Now government kayirimira omuchere billions of money ne baziyisa mu ministry government yennyini nezibba. Endagaano enkadde yatuuka ekiseera nga abagikwasisa bagimenya ne bano nga bagimenya ne waleetebwawo ebbanga n'okulowooza ku ndagaano empya etagenda kubeera bwetyo. Bible and politics. Bannaddiini nga bafuuse babbi okuwayo saddaaka nga bagufudde mugano, omwavu nga ye waakufa mu ndagaano enkadde, ng'omwavu waakufa. Kati nga abagagga bo bakola ebibi nga babigenderedde kubanga balina endiga ez'okuwaayo. Ne kikuliyetinga vacuum ne wajjawo ebbanga ery'okufuna endagaano empya. Olwo sabbiiti efuuse omugugu eri abantu ng'ekimu eky'ekkumi bwe kifuuse omugugu eri abantu. Okimanyi nti ekimu eky'ekkumi kyafuuka omugugu eri abantu. Omuntu alowooza ku kimu eky'ekkumi n'olususu ne lumera olutiko. Kubanga abakisomesa bubi, abakikwasa bakikwasisa bubi. Ekimu eky'ekkumi bw'ogenda n'otunda, oyinza okuba mu seefu yo ng'otunze olina bizinesi olina obukadde 10. Kitegeeza obukadde 10 olinako akakadde kamu ak'ekimu eky'ekkumi. Naye obukadde 10 obwo bwonna si bubwo. Oyinza osanga obukadde 10 nga olinako amagoba ga mitwalo 3. Ekimu eky'ekkumi owa kya mitwalo 3. Towa kya obukadde 10. Wabula batusomesa bagamba bwe bati gwe kasita obala mu seefu nga mulimu obukadde 10 kuliko akakadde ka Katonda bakulimba. Osooka kubala magoba ojjako capital, nojjako ze wakoze, nojjako ze wataddemu ezifika bw'oba olina mitwalo 3 gy'owera ekimu eky'ekkumi. Okimanyi ekyo? Olina omulimu okola musaala, ofuna kakadde, bakugamba akakadde ako olina okuwa ekimu eky'ekkumi kya mitwalo 10 buli mwezi, bakulimba. Ogenda ku mulimu okukola transport, okulya, okugenda, okudda, ye capital gw'oteeka mu kufuna akakadde. Bw'oyawulako z'okozesezza omwezi ku kakadde ofuna mmeka? Ofuna emitwalo 2 gye gy'omwezi. Kati zino z'oteekamu z'osooka n'ozizza eno ye capital. Ku kakadde kali ofissaako emeka 2 owa ekimu eky'ekkumi kya mitwalo 2 bw'oba wakitegeera. Okitegedde bulungi? Waliwo abantu abamu nga n'abaana bammwe tebasoma musooka kuwa kimu kya 10. Abaana ne babagoba ku ssomero ne batakola bigezo kubanga wawe egundi ekimu eky'ekkumi. Katonda waffe tatutikkangako mugugu gutulemerera. In fact tewali nakikuweesa kimu kya 10 ng'abaana tebannaba kusoma. Bw'oba tonnaba kuwa fees kwegamba ebyana byo bituule biremwe n'okusoma olw'okubanga wawe ekimu eky'ekkumi oli omuzadde gwe musiru. Omuzadde gwe musiru gwe tolina magezi. Bayibuli egamba muleete emigugu gyammwe emizi tegibalemeredde nze mbawe egiwewuka. Ate ekimu eky'ekkumi kikufuukira kitya? Omugugu ogusinga gye wali oyina nga tonnalokoka. Waliwo emigugu gye bajjayo eri ne bagitutika nga tukyatambula nagyo nga gitunyiga. Landiroodi akugobye mu nju ng'eza landiroodi waziwadde ekimu eky'ekkumi, bakugobe ne mu nnyumba tolina magezi. Nedda bakugobe mu nnyumba, genda osule mu kyaki, genda osule mu kanisa. Olabo banga ne ku kanisa banakukkirizaawo. Bw'omala okugwa bwoti n'owamatuka n'ogwa bwepaba ku kanisa baba tebakyayagala nakukulabako. Mubeere bagezi. Katonda tatuyitagako kututikka bintu bye tutasobola kwetikka. Bayibuli egambye olw'okuba nkugambye bizinesi zammwe bwezito bwe zigudde. Buli lw'obala mu seefu ng'olinamu emiliyoni ng'ojjako 10. N'enkya ng'olinamu emiliyoni ng'ojjako 10. Olina amagezi mu mutwe. Ku miliyoni otunda ebintu. Otunda sukaali ogobako ku sukaali bakulekerako siringi 5 oba 10. Ku nsawo ya sukaali. Ekiro nnyo bakulekerako kilo 1.
wabula otunze sukali atojjeko emitwalo 10 jojo najo oli musiru owaddeyo capital toyina magezi tomanyi kubala business oyinza okubanga oyina miliyoni namba nga magobo oyinako emitwalo 7 ku mitwalo 7 kojja akasanvu oyinako ekimu ekikumi kyakasanvu kati gwe waayo 10 bwogwa tokuba ku simu yange omusajja omu yagambye nti bw'oba oli mu Kampala ng'oyina edduuka ly'engoye naye ng'osobola oddibeezaawo emyezi 6 nga toggaddeewo gw'osobola okuzaaza genda emulago bakuwa omulimu osobola okuzaaza omuntu entetenkanya eyo gy'otetenkanya edduuka ly'engoye n'oggulawo n'okolaba oti n'obeerawo n'osasula omusolo n'okola otya n'osasula renti mu $, n'okola otya bw'oba osobola oddibeezaawo emyezi 6 osobola okuzaaza omuntu kati ekibasudde bimu bya 10 temulina magezi genda obuuza omusumbawo ku kintu ekyo ekimu ekikumi kyeki omusaala ofuna gwakamu kitundu owe 15 buli mwezi naye ogenda otuuka ku musaala ng'otaddemu mmeka oyo ye capital ekimu eky'ekkumi kukujjukiza Katonda buteerabira Katonda ng'abaana ba Isirayiri bwe baali beerabira Katonda navudde dda ne ku mulamwa gwa puroguramu eno naye era siguvuddeko kubanga tuli mu kutereeza biri ebitukuvu biri eby'endagaano enkadde Katonda bye yazza mu ndagaano empya nkugambye endagaano enkadde ya Museveni gye tutambuliramu abazungu gye baatulekera governance y'abazungu Museveni yennyini ye mubbi asooka abbye eggwanga n'alikaliza kati wateekwa okukuliyeetingawo ekyo kye kireeta endagaano empya ey'okukavule kubanga Museveni mubbi gavana wa banka mubbi Kaliisoliiso mubbi bannange Kaliisoliiso mubbi yabba ssente za Smart City ng'akyali minisita wa Kampala mumpe mu auditing kubanga ne bwe yazibba nzimanyi omanyi okuyingira mu kintu nga nkimanyi Betty Namisango Kamya yabba ssente za Smart City yabba ssente z'ettaka ery'omundeeba sibimanyi obwenzi buli mu gavumenti okukuwa omulimu basooka kwebaka ku mukazi wo gwe wenna ali wano ng'olina maama wo ng'akola mu gavumenti ya Museveni gavumenti yonna yamwebakako Salimu Sale yeebaka ku Betty Kamya ng'akyalina MP wa Lubaga North ng'ajjeyo Tom Kayongo byenjogerako mbimanyi yamuyingiramu awo simanyi mbwe ebibiina by'abakyala simanyi mbu namuwadde genereeta z'embuzi simanyi mbu n'ebibiina by'abakyala simanyi mugundi simanyi mbu naakoledde nnyo Lubaga Betty Kamya yayingira dda NRM Salimu Sale yamuyingiza NRM byenjogera mbimanyi bw'oba yina nnyoko ng'akola mu gavumenti ya Museveni gavumenti yonna yamwebakako bakitaabo bali mu gavumenti bayitirivu ekyo kyokka kireetera vacuum ejjawo okuleeta endagaano empya Nabbanja mumulaba kweyiringula yenna yeetambuza bwate ebyo byatambuza yeegaziba gavumenti yonna yamwebakako byenjogera mbimanyi mugende mu kooti mugende mu mpaabire oba ndi wa gavumenti ya mwenze ndi wa gavumenti mpya yenna ayagala okumpaabira ku kavule mumulaba kwetambuza bwati simanyi kwetambuza bwati awulira omuliro mu Gomesi omuliro gumuyitamu mu Gomesi kyava yeetambuza yenna nga yeegasiya bwati ekiri mu gavumenti ya Museveni awo waba weetaagisaawo endagaano empya senga tewaaliwo kyakunenyezebwa ku ndagaano enkadde tewandibaddewo obwetaavu bwa ndagaano mpya endagaano empya ejja kubanga enkadde abagikwasisa baagimenya nkugambye baagaana Yesu okuwonya omuntu ku Sabbiiti abakwasisa Sabbiiti nga tebakukkiriza na muntu kumusabira awone ku Sabbiiti kimenya amateeka Yesu kye yava akola bw'ati n'abatagetinga ku Sabbiiti kwennyini n'agamba omusajja weetikka ekitanda ky'ogende ne bamuvunaana emisango ebiri okuwonera ku Sabbiiti n'okwetika ekitanda Yesu yakikola kigenderedde olowooza Yesu yali tasobola kuyitayo ku Friday oba ku Monday yagenda ku Saturday kwennyini n'agamba omusajja weetika ekitanda agenda ewaka ate yita wali we batuula ku Sabbiiti bagenda okulaba ne bagamba maama kiki yetise ekitanda ku Sabbiiti ani akulagidde nti omusajja ayingidde awo n'angamba nkyetikke n'eki musajja simutegedde naye ngambye nti nno nkyetikke ng'abakwasisa Sabbiiti baagimenya ne be bakwasisa nabo ebafuukidde omugugu Yesu n'aleeta n'agikansolinga nga bw'obiraba mu gavumenti ya Museveni bwe byali mu ndagaano enkadde nti minisita mubbi okufa obufi singa endagaano gye nalagaana ne bajjajja baabwe ku lunaku lwe nabakwata ku mukono okubajja mu nsi y'e Misiri kubanga abo tebaanywerera mu ndagaano yange nange ne mbaleka okubalaba bw'ayogera Mukama
kubanga n'endagaano yabalema bajjajja bali bwe nabawa endagaano eno ebajja Emisiri ebaleeta yabalema okutuukiriza kubanga nakugambye Ibulayimu teyakwata sabbiiti teyaliwo ku mulembe gwa Ibulayimu. Adamu teyakwata sabbiiti teyaliwo ku mulembe gwa Adamu. Wabula Bayibuli eyogera mu creation. Katonda yatonda mu nnaku zonna ku sabbiiti n'awummula. Ku lunaku olw'omusanvu. In fact lwe lw'omukaaga. Mu kalenda eri enkadde Katonda ye yawummula, muntu si ye yawummula. Katonda ye yawummula. Adamu era teyakigamba Adamu nti nawe kolanga bwe nakola. Teyakigamba Ibulayimu nti nawe kolanga bwe nakola. Teyakigamba Nuwa nti nawe kolanga bwe nakola. Katonda ye yawummula ku lunaku olwo. Okitegedde kakati endagaano eno agiwa bali abava Misiri abajja naye Bayibuli egambye endagaano yabalema. Katonda n'agamba bw'ati eyo bw'eba ebalemye kakati katuleeteyo endagaano empya. Endagaano empya yeekola etya? Kubanga eno endagaano gye ndagaana n'ennyumba ya Isirayiri oluvannyuma lw'ennaku ziri bw'ayogera Mukama nditeeka amateeka gange mu magezi gaabwe era ne ku mutima gwabwe ndigawandiika. Sabbiiti evuddeyo eze mu mutima. Buli lunaku tusaba ndikyusa ebintu biri obutukuvu n'embuza mu mutima. Kyova olaba okola ekintu ne bakugamba mbumulokole